nga jukira ntino mbera ntandikiddewo na information wali wonna ate muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi era nga omuyimbi gwe nkuteko ye Shiba Kalungi muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi ne making sure ntino osubscribinga ko sati no kusharinga ate wali wonna nenga jukira ntino mwana mwalo ono era nga concert ye nga bwe yatusewo wali ate munange erugogo bananga abantu babadde bayitirivu abantu babadde bayitirivu kakati no muyimbi Shiba Kalungi jukira ntino amawulire gabadde nga gayitingana nga ate munange wali nga balaga ntino omuyimbi Shiba Kalungi era nga bwe yali olubuto era nga ali lubuto muganda wange kakati abantu abamu abazze ate wali mu concert ya Queen Shiba bazze okukonfaminga okulaba ntino mwana muwala ono omuyimbi Shiba Kalungi dala ali lubuto kwe abantu babadde bayitirivu era nga abantu enambe yasinze munanga ate yabadde yegombo okulaba ku Shiba nga bwali olubuto jukira ntino mwana mwalo ono yayogera wali mu interview yamukolebwako n'agamba ntino obo yakala okumanya ekituufu ntino bandi lubuto oba siri jangu erugogo muganda wange gwe ampagira ondabe kakati no omuyimbi Shiba ya tradinze nnyo ebifaananyi bya tradinze okamala era nga wobiraba omunnange gwe alaba Jaminant Yugi ya tradinze nnyo era kasa yavuddeyo bwati ku stage abantu ne balekanira waggulu muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi naye nga ate mwana mwalo ono era avuddeyo era kasa yamaze okubeera nga concert ye ate munanga ate yamaze okubeera nga etuukawo wali erugogo kakati no wuno ate n'avaayo n'ateerawo oluyimba neyanziza era nga wolulaba kakati neyo ye video era nga yagitadde muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi osobola ogikeberako ate wali ku YouTube channel ye muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi nosobola okubeera nga ate wali olaba video y'engeri gye yagikozeyo muganda wange era nga bwe kyatambudde mu video era nga wolaba video yeyo gwabadde muzigo mwerere muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi naye nga bwe kitambudde ate ngenda kubeera nga nkomawo maaso awo